Kale omulala ng'akuba omuyindi amasasi nga tukyali awo era jjo bw'agenze okuziba ng'omuntu omulala akubiddwa amasasi omuyindi ku Parliamentary Avenue nga bamwokyezza amanda agamujje mu bulamu bw'ensi eno ng'amukuba amasasi si mulala yabadde wa poliisi. Banne tusabire nnyo eggwanga lino era twesabire kuba kakati ebintu we bituuse byewuunyisa. Omuyindi yakubiddwa amasasi olunaku lw'ejjo agamuttiddewo ku Lodge Chambers gye bawola ssente. Mu sipeesi ya wiiki 2 mu wiiki zino 2 ezisembyeyo twakafiirwa abantu 5 bana bonna masasi. Mu sipeesi zino ez'ennaku 2 ezisembyeyo zino wiiki 2 amasasi agasoba mu 30 gafulumye naye nga gonna gatta abantu. Kakati gwe wobanga otegeera bulungi kubanga minisita yakubwa amasasi omukuumi we n'amala naye ne yetta. Omugenzi Isma'S yattibwa kati ejjo omuyindi yakubiddwa amasasi. Kakati ekigenda maaso kyo amasasi gafuuse amasasi. Kyekintu kiri kye nayogerako ne mbagamba nti bannange neeraliikiridde buli muntu ng'olina omuntu gw'otayagala ng'osobola okufuna emmundu osobola okumuggyawo. Essuula eno eyatandise okuba abantu amasasi nzibu nnyo bannange, si kintu kyangu ng'okirowoozezaamu nti abantu 4 baakakubwa amasasi mu wiiki 2 ng'ogasseeko n'omuyindi. Olunaku lwe batta Isma'S kyali kimaze okutegeerekeka nti kaakati abantu basobola okutta abantu nga beeyambisa emmundu, kati era byebiriwo buli omu yategedde kisoboka. Ekintu eky'ennaku ennyo ze nalabye engeri gye baakubyemu omuyindi oyo amasasi ng'amukuba wa poliisi ati bulijjo mugamba mbu kamera teziriiwo, kati ku luno tezaabaddewo. Hannange ekintu ekyo tulina okukisalira eddagala mu bwangu, otherwise oba tubajjeko emmundu abazirina tusooke tuzizzeeyo. Kwegamba sikitegeera naye nga byebyo byannaku ku Parliamentary Avenue ezimu ku street mu Kampala ezisinga obukulu, kubanga Parliamentary Avenue kwe kuli Parliament, kwe kuli Ministry ya Justice, kwe kuli Ministry ya ICT ey'amawulire. Parliamentary Avenue kwe kuli headquarters za prison. Parliamentary Avenue kwe kuli Ministry ya Lands. Ku Parliamentary Avenue kwe kuli Ministry ya Education. Bwe bukulu bwa Parliamentary Avenue. Si street nyangu naye kikwewuunyisa ati Parliamentary Avenue era awo wennyini bomu wezaakuba we battidde omuyindi. Kumpi awo era bomu wezakola ki wezaakuba. Mbadde era nerabidde ku Parliamentary Avenue kwe kuli ofiisi z'ababaka ba MP ku Parliamentary Avenue awo. So street y'amaanyi nnyo okulaba nti omuntu asobola okujja n'emmundu
n'akuba omuyindi amasasi n'atambula n'agenda. Ekisinga okwewuunyisa omupoliisi ono teyakubiddwa masasi naye. So tusabire nnyo eggwanga lino, tulisabirire ddala. Tusabire nnyo eggwanga ki, kubanga gye tulaga nze naawe tulabika twolekedde episode z'amasasi kibadde kitaliiwo. So aba security bakama baffe tusalire ekizibu kino amagezi. Abantu balabika batabuse emitwe, abantu balabika batabuse emitwe. Kagwe omuntu jajja n'akuba omuyindi misana ttuku, oba weewuunya. Abantu b'e Masaka, oluguudo lw'e Masaka amazzi gaalututte. Abantu b'e Masaka mwayagala dde okwekutula ku Uganda, gwe mukisa gwe muyina. Mwayagala dde okola United States of Masaka. Kati engeri oluguudo gye lwekutuddeko Katonga. Oluguudo lw'e Masaka amazzi gaalututte, ye Uganda gaalututte. So teri asala kuva eno nakudda eno. Eyo ye Uganda. Nawulidde n'olulala amazzi ge lwatutte. Naye ng'abantu b'e Masaka bano nva mu Lwera. Mwayagala dde okwekutula ku Uganda nti omukisa kati mugukoze ki? Muli mu nsi yammwe. Muli mu nsi yammwe kati temuli part of Uganda. Mwekutuddeko amazzi g'abatutte. So muntu omuyambuza Junior amazzi gatwala gati oluguudo wano mu Uganda bisoboka. Amazzi gatwalira ddala abantu n'enguudo nga bwe kiri mawanga amalala n'eyitaleera amazzi era gatwala olunankani oluguudo. So ebyo bwe bityo bibiri nenne bazanya abakuuma ddembe abaaganya abantu okusala kw'abadde bajja kufa. Ekirungi teri yafudde. Mu luguudo mululeke lujja kukola ki? Bano abakola enguudo abayinula batuuse dda. Biddeya mugira mulindamu. Naye ng'oluguudo ddo lwatwaliddwa olw'e Masaka. So oba obadde ogenda kuloga mujjawo, oyina embaga gy'ogendako, simanyi oyina okwanjula, abantu abamu mugenda kwabya nnyimbe, abalala mugenda kuwemula balongo, byonna mubiyimirize. Ab'e Masaka, abava e Buddu, mwana mbalala, okitegeera. Bokoma Nsimbi, ebitundu ebyo gegaagalira. Tell myself sombuwa ni alinya mu netiwaka yange. Junior Ebintu abakayanira drone ya Isima mutuuseewa. Waliwo abakayanira drone ya Isima omugenzi tibaagala kugitwala. Amagezi kamba wegabuwa. Teri muntu agenda kuzanyira ku bintu bya Isima nga wendi. Ombuuza njogeranga Junior mukwano gwe. Emmotoka ya Isima taata we yalina okugitwala. Tetwagala kuyombagana n'abantu. Totubuulira mbu bisimanya mwali mu kampuni, toddamu bitubuulira. Saagala abantu batusoomooze, ffe tulina obusungu ate tuli banyiivu. Saagala abantu batusoomooze. Ebintu bya Isima byonna bigenda wa taata we, period. Oba mwabikola mwenna, oba drone mwagifuna mwenna, oba ya company, totubuulira. Don't tell us your nonsense. Ffe banna abantu abamu mutulabe musembereeyo. Stefa ffe bwe muliko tuli banyiivu nnyo ennaku zino. Tetukyagambikako, tetukyasalikako musale. We are targets. So bwe nkugamba nti ebintu bya Isima teri agenda bikwatako. Drone ya Isima. Omuntu okayanira otya drone gye batiddemu omuntu. Oyinza okayanira emmotoka nga nnyini yo baamutemula. Lwaki abantu musoomooza emizimu ne mugamba nti emizimu mibi? Kati gwe omuzimu bwe gujja ne gukutta ng'era tutandika okunenya emizimu luyale. N'abantu abamu lwaki muweddemu ensonyi? Omanyi kati ekiri mu ggwanga lino ensonyi zibaweddemu n'eddiini. Eddiini ewedde mu bantu
Nabo tebakyaswala abantu bakyalina nsonyi n'okayanira ebintu by'omugenzi atannamala na wiiki mu ttaka gwoba otegeera bulungi oba otegeera bulungi luyale lwaki abantu mwagala abantu babagayo nti muli balogo nemmwe abatalumirirwa ku bantu mwabaki munno yeebase mu ttaka oli ku mmotoka y'eddulooni Isima yali ayagala ddulooni eyo byebintu byebimu bye yakolaki era Isima byebintu bye yalese Isima talina faamu kyoba yalese nti omugenzi Isima talina kyabugagga kye yalese nti kiikino kye yalese kyokka mmotoka y'eddulooni kati ogikayanira oti mbuba ne mujimpe tukikuwa kuki fa abasigaddewo bantu wamma buteebuulirira na butafumiitiriza okitegeera bantu buteebuulirira wamma na butafumiitiriza nga nange nziraawo ntunula butunuzi so n'olwekyo bannange tugende mpola mpola nawulidde mbu waliwo ayagala n'okuwamba Bloggers Association naye ekirungi ejjo nabadde ku Spark TV nga nina Eddi Mezaya kuba babaddewo olugambo oluyitingana mbu Eddi Mezaya mbu gwe baleeta ku bwa Blogger President obwa Blogger Association Wisdom Kaye kati ye Vice President Constitution nga bwegamba there will be an election now akalulumye n'abantu temuswalako mwabatakungubagako mwabaki ensi nyivu ensi ekyali mu kiyongobero ng'otandika tuzza mu bululu bwa Blogger era oluvaawo mbu Junior muyombi sibanya Junior atulemesezza nze nange mujja kumala kunzita naye tewali kalulu mu Bloggers Association saagala bannaye tuyombe abasasula sente zammwe eza gundi eza nomination musooke mulindemu tukyakungubagira President Isima. Yes, let us be fair. Nga gonoria takwata ki kundi so n'olwekyo really bintu si byangu abantu batabusa abantu bakaza amaaso ba YouTuber mbatumeddeko nnyo nalaba wano full figure abavuma full figure toddamu vuma ba YouTuber tebalina kye bakola full figure toddamu vuma ba YouTuber full figure weesonyiwa abantu wano full figure saakulaba mu kuziika ekyanja full figure saakulabayo kyokka gwe weefuula mbu walumirirwa nnyo omugenzi Isima nze omuntu yenna nga saakulaba ku maziika nga n'ekyanja saakulabayo nga Isima bamukubye amasasi tolina ky'oŋŋamba nze abantu ba hypocrites naye ne mumala ne mudda ku media ne munoonya sympathy kati wabadde ovuma baaki ba YouTuber wabadde ovuma baaki basajja battu ba YouTuber bakola omulimu gwabwe muli eyo mwasaamirira abantu sibanya Isima bamulyamu ssente sibanya Isima bamuliddemu ssente ani aliddemu Isima ssente nebaza nnyo ba YouTuber abo bemuvuma be baaliwo wali nga Isima bamukubye amasasi abayimbi baaliwa abayimbi abaaliwo babali babbulunoke babali nze saagala wamma bantu ba hypocrites kukozesa mbeera eno kulwana ntalo zammwe bw'oba full figure olina obuzibu ne ba YouTuber abamu togattamu Isima kwa naawe sigwa abadde era amwagala ennyo era ffenna tukimanyi Isima wabadde nga mulamu nga full figure era omuvuma kati right now oyagala kukozesa Isima ovume ba YouTuber nedda obuzibu bwammwe ne ba YouTuber full figure ze manyi we buva bwammwe nga abantu kati kyekyabadde kikuvumya kakalaamu musajja wattu kakalamu alina mu ddwaliro bamuteekako ecupa z'amazzi omuntu yenna wamma buli omu reacts different situations mbu ba YouTuber sibanya baasaba amafuta wali oyagala basaba ekibbiya amafuta wali oyagala emmotoka zaabwe zinweki zinwenkali ne bane waliwo abantu abamu nga luyali wamma olabira ddala wamma abantu just banoonya bunoonya mpalana ku bantu
Kwa tosobola kunenya muntu nti yasabye amafuta ogendo ziko omuntu. Yes. Ani alina sero, ani alina totalo kuba YouTuber. Basi kima tuleseti tebazina. Nze simanyi lwaki mulowooza mbu abantu sete bazijje mu YouTube. Abantu balina emirimu gye bakola emirala. Apart from YouTube. YouTube webe esasula nnyo. Lwaki ffenna tetuvaamu ne tukola channel. Tewali sete ziri ku social media ziri awo. Okuzifuna olina okuba ng'okola nnyo content everyday bisumbuwa. Nze nabigezaako ne binnemerera ebintu bya YouTube. Everyday oba olina okuba ng'olina content. Naye nodda ku ba YouTuber n'ovuma n'ojolonga n'olangira. Fulufiga omuze gw'okulangira abantu lwaki togwesonyiwa. Eno ensi nnene kati bannange. Ensi nnene kati si kirungi wamma kuwakula ntalonze ku kye nalabye. Obeerawo ng'olowooza mbu abantu ba gavumenti bajja kuziika. Abantu ba gavumenti nategedde tebalina budde, nze nabitegeredde ku Isima. Wano tusuusuusa abantu. Tukoledde abantu mu gavumenti omwo. Naye omuntu n'atajja nga bakusabira. Bawozaamu we are busy. Wano abakungu ba gavumenti we bafa eggwanga lyonna liggwayo. Naye abantu abamu we bafa tebakola ki. Isima abadde ne baminisita bakwano be saabalaba. Omugenzi Isima yalina ba MP bakwano be sina gwe nalaba. Manyi wano baaladdisa abaali bamusuusuuta. Nina abayimbi be saalabye. Naye ng'omugenzi Isima wamma yabakola ki? Yabazimbisanga. Kakati banne ensi eno buli omu asirikire waali. Nze ndaba okukola entalo mwandikoze nnyo emikwano. Mwandikoze nnyo emikwano bw'ofa bali kwogerako ki. Bannange okubeera n'amaziika nga galiko abantu batono nago teganyuma. Wamma ng'abantu abawuza okuziika baalubatu nabyo tebinyuma kati. Golaba kati ekyavuma Bobi Wine mwagaza ki. Nategedde ensi. Nebuuliridde kati Bobi Wine muvumire ki. Abantu ba NUP nabasonyiye. Kikyalina buzibu nammwe. Buli omu akola ebimukwatako wabula. Sabi. Nategedde ensi. Era kati abantu b'NUP nabavaako. Ovuma abantu wano n'ovuma abantu ne weemalamu. Naye ogenda okutegeeranga ensi nnyimpi. Ositegeera wamma. Bintu kati nze tamale kati byakola mikwano. Ositegeera nategedde ensi nti eno ensi bannange enzibu. Omuntu weebuulirira. N'ofumiitiriza n'ogamba nti naye kaakati bano aba NUP b'envuma byo bintwalawa. Mbadde muto baluli nga sinategeera nsi. Nga buli ansekera nziyita nseko ddala nategedde ensi. Ate ensi mbadde sinnagitegeera. Ne nategedde ensi. Bwe nvaayo ne mbyogera nga mugamba Junior ngenda kufa. Simanya natidde kuno si kutya kutegeera nsi. This is a lesson. I learned a lesson. Era kati mu ggwanga lino omuntu ne bw'aba afudde simwogerako. Goloza abatta omugenzi Isima kyekyamusa kwogera ku bafu. Nanga abantu bazibu. Omuntu ng'afiiriddwa abantu besirika. Nze sikyayogera ku bafu mu ggwanga lino. Nategedde ekintu kati ekiyinza okukuttisa abantu nga bafiiriddwa n'ovaayo n'oseka. Kyekyassa omugenzi. Kyekyo teri kirala. Waliwo abanyiiga. Isima alina vidiyo gye yakola nga waliwo eyafa gwe yayogerako ndowooza abantu ne banyiiga. Kwa nsirabawo kirala. Sikirabawo. Omugenzi munnange kyekyo kirabika wamma ekyamusa. Buli omu nze kati bwenda bafiiriddwa. Ne wemba mbadde sikwagala nsirika. Nanga abantu ne kati bazibu. Abantu banyiiga. Muntu ayinza okufiirwa omuntu awo n'ovaayo n'okola live. Munene bakutwala bubi. Nze kati buli omu afiiriddwa omuntu we. Njagamba nga Mukama amulamuze kisa.
social media no kati we yatuuse nzibuzibu twagwe munna sikyayagala nze nakyusizaamu wamma. Let me tell you the truth. Nze nakyusizaamu mu bintu byenjogera. Nsooka kwekkaanya nnyo wamma nga sinnakola ki. Siringa kiri kibalista timo. Abatemu bagula bagule. Omuntu bunagulira abatemu. Omuntu akugulira bamadalazi. Gozanya neggwanga lye tulimu amasasi gafuusa amasasi. Mwe muwuza Junior saabatiitiizi eggwanga terikyategerekeka bulungi. Gwe wa poliisi kyalumba omuyindi n'amukuba amasasi ng'ensi eraba. Eggwanga litulaga wa banne? Where are we going? Nababuuza luli nti banne tulagawa. Nabasaba security tennatuuka kanyende kale katingula amayembe. Sibanyine lwaki gavumenti eno njegayirira empaba kumi. Kangula amahoni, kangula amayembe. Amayembe gankuume. Nno baba nno nago ogegulira n'ogegulira amayembe nga nago mazibu. Mbugatta n'abagaleeta. Kwegamba eggwanga lino otuuka n'oga obangula amayembe obangula ebiteega bye biba binkuuma. Timbadde muto oba luli nga sinnaba kumanya nsi. Nga buli ansekera nziyita nseko ddala 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 kumba abamu teziba nseko. Ebinyonyi ebyo nabyo bisiba wano nga bimpogganira. Okitegeera wamma ekintu ekyo si kyangu. Ayogera ku bantu bafiiriddwa nti ne bakwetika n'obanga gwe wasa omuntu waabwe. So n'olwekyo ebintu kati munne oyinza okugula amayembe gakukuume n'ogamba nti ya Rabbi ketugula amahoni gatukuuma amayembe. Manya Abaganda baagala nnyo ebintu by'obulogo. Nze sirabangako tribe enyumirwa bintu bya kirogo nga Baganda. Abaganda batandika okwerogoza. Sibanya omuzimu gwandoosezza. Sibanya twabye olumbe. Abaganda balina ebintu byabwe ebibakkiriza ate Abaganda batya okufa. Nze sirabangako tribe etya kufa nga ffe Abaganda. Mama. Abaganda bakubi bakerere. Nate sibatemu. Abaganda sibatemu. Naye ku mupepe. Wano ku mupepe. Abaganda singa obululu, singa ebigambo byebyali gwembulyayo bonna babloga Baganda. Teri ali ku social media munyankole bonna Baganda. Omuganda Katonda yamukola nti mukuba omupepe. Batitiizi. Era kati badduse. Bruno ke bamulabye nga asitudde ebintu kuloola ayita mu lubijji. Mbwe ayolekedde kyazanga. Babloga bonna kati badduse. Gwe muli abloga omunyankole bonna Baganda. Abaganda ku mupepe. Bayinza okwogera n'ogamba obwa president babutwala leero. Kati ffe twabamanyira. Ekyo ate Abaganda tebanyiiga. Mwe mutabamanyiiko. Abaganda boogera nnyo, Abaganda basonyiwa mangu, Abaganda tebanyiiga. Wano omuntu avuma Kabaka n'atambula misana ttuku naye ng'ebigambo bye bamulekereza enzo gagenda ffa. The Baganda society are tolerant people. Abaganda bali tolerant. Abaganda tebasosola. Tebakikulimbanga. Omuganda tasosola. Omuganda ayaniriza buli omu. Naye Abaganda bankwe. Bannange tuli bankwe. Ekyo Katonda yakituwa munkwe. Era Abaganda basinga obungi abafudde enkwe. Bannaabwe. So munnange byebyo. Ntumirako nnyo Eddie Kenzo president w'abayimbi. Nawulidde abamusician abayimbi mwegasse. Kati abayimbi mwegattidde ki?
mufune ku sente zezibegattisa tewali nyabayimbi temweyagala ekyo mukimanyi buli omu tayagala munne naye akasente ka gavumenti bwe kajja nga mwegatta ba musician naye nga nkongratulatinga nnyo Edikenzo gwe mwalonze Edikenzo mulungi Edikenzo talina buzibu is a very good man Edikenzo Edikenzo talina buzibu ajja kufuga abayimbi bulungi nnyo Kamiliyoni mwamuwadde kyaki omanyi asinga okuleeta tulabo mu kibiina ekyo Kamiliyoni ne bali baganda be Kamiliyoni yabivaamu mbu we mwali mulonda Bebekulu ye Trezara Bebekulu obwa Trezara ajja busobola Spice Dana mwamu wa kifoki Spice Queen Kama Queen Siba naye mwamulonze ketusabe ku mulundi guno nti sente munazigabana bulungi kubanga teri kirese buzibu mu bayimbi nga sente nusu bwe balaba nga beegase waliwo ezijja nze sirabangako mulimo gulimu bantu bategeera naye nga guli disorganized nga bayimbi abayimbi bategeera bantu bayine sente naye obutaagaliza bana abayimbi tebeeyagala beewalana kati nenne kibawalanisisa kiki egoism buli omu alowooza wa kitalo buli omu alowooza yasinga oyimba buli omu alowooza wa swaga they don't want to listen to one another bantu nno bakulu kakati ne gavumenti nayo yalaba obunafu bwabwe kyobola ng'ebakozesa singa abayimbi mwali mwogeza eddoboozi limu singa babakozesa nga mbwa neera kati mwasigalira kuyimba miliyoni 2 kakali miliyoni 2 zikolere ki abasajja bali mu gavumenti bafuna bukadde 3 abantu bali mu biliyoni mwe babawaako 2 abayimbi balema okutegeera amaanyi gaabwe ne badda mu ntale ezitabazimbira kati sikingisa avumira Bebekulu really if you look at it saafuna muki nothing teri kingisa kyafuna mu kuvuma Bebekulu kwa bonna bafiirwa Abannayuganda bakoowa ebintu by'entalo baagala good music Abannayuganda baagala music mulungi kyobola abanuwaji bazze ne bagwa kati noonya music nega kati kingisa amuyimbi mulungi mu kifo ky'okuddayo mu studio akuba ennyimba ezitegeerekeka nga lwe yakubye ebiseera ebyo kingisa nga yatudde wansi n'atula wansi n'aconcentratinga can be the next radio nete beewa time babeera mu byakisiru byakwerwanisa byakwerangira Bebekulu nga yatudde mu studio nakuba oluyimba nga talina gwavuma ezo ennyimba ze zitambula naye ennyimba zonna Bebekulu zakubye ng'avuma banne tezitambula teri ayagala biwulira kaliko akamiliyoni we kabasingira Kamiliyoni takuba nnyimba za mpalana Kamiliyoni takuba nnyimba za mpalana abeera mu bintu byesibanya forever